Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Aba NUP munyambe enfuna asylum wabweru w'eggwanga kubanga abanene b'embadde nkolera essaawa yonna basanya obulamu bwange era banteeka emida. Ono nno gwe badde baportrayinga oba badde mu kifaananyi nga nannyini wa company ya Skypin Tours and Travel Agents Don Chris wetwogerera ali maziga kyalwadde akyayogedde abanene ababadde emabega we nga bamukoze Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nga bamukozesa okutuuka okubba ensimbi z'abaana banna Uganda. Twagenze okusembayo okuwulira ng'ensimbi zikunukkiriza eyo nga mu biliyoni namba n'obukadde 4 ezagenda maaso n'okuba nga zibbibwa ku baana bannansi abawejjira abankusera abawedde emirimu abanoonya oba olyawo ekkubo eriyinza obbatolosa Uganda basobole okuba nga banoonya ekinaagulira magala eddiba. Kakati ebyo bibadde bikyali awo bwe bityo njagala okuba nga nkutegeeza gwe munywanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu ggwanga lya South Africa ali ku bugenyi ekiri eyo bali mu kujaguza babinuka masejjere ate ne Council Elias Luyimbazi Nalukola. Ngenda kuwako kumbeera nga bweri e South Africa then ate ye musajja mukulu Alex Luswa Luwemba yeyongedde oba olyawo okwewa amakulu naago gatayina oba olyawo mu bulamu bw'ensi eno teweesiganga muntu omuntu mulamu munnange magoma gavugira abantu balamu magoma gavugira baliwo. Inzedeni Beyond the newsroom gwe mukutu kwejja ensonga semasonga wetusinzira okubeera nga tukuweereza n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ekibaleka ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu kyokka ate era nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba gwe atanasubscribinga nga gwe munundi gwe ogusosola ba vidiyo zaffe osubscribinge munywanyi otwegatteko mu butongole tubeere ng'ensonga zonna tuzitambuza bulungi nnyo nnyini ddala. Omuswahili kyanasema nti kabisa. Awo nno wennyini nzikiriza nsooke nkuwe ku eno video ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu wali eri ng'atuuka mu ggwanga lya South Africa ne Jaden oba Council Nalukola. Okubeera namwe neyanziganya okwaniriza ku munywadde nga bwe mulaba zize ne Jaden wammwe. Nalu Uganda bonna bannaffe mba communicatingire tukwatagane tubayemu yenemumuleko neteeketeka tukoyamu namwe tukkiriza omukulembeze agenda awumuleko buuza ku pulezidenti Alima omuntu muvuga Bobi gwenno munnakibiina kya National Unity Platform njagala okubeera nga nkutegeeza nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP yalandinze bulungi mu ggwanga erya South Africa era embeera yonna nebeera mulaala nnyo nnyini ddala. Bwebyo nno ezimu ku kilipu gye nsobodde okuba nga nkufunirayoko omanye buti ate bwe byabadde saidize yali ne Council Elias Luyimbazi Nalukola era nga bangi bagenda okusinkana ne byagenda okuba nga ayogerako olunaku olwaleero. So katumulinde ate tulabe ebinaaba biddako mawulire gaffe gonna agajja tujja kusobola okubeera nga tubikutuusaako. Mu bulamu bw'ensi eno teweevumanga nsi naye ate osabanga nnyo Mukama Katonda n'akubikkulira emitima gy'abantu. Wuliriza Alex Luswa Luwemba. Zambali alina babbuloka b'ettaka be yasindise
bali mu kutunda ttaka lye oba ani yamugambye nti asooka aweeyo ssente. Don't sell your land. Ettaka kya bugagga ffe kye tuliko ffe tukimanyiza mbali. Don't sell your land. Ono ye bamugamba okusigala mu mawulire olina kusigalamu ng'okuba nopo. Abantu abamu abali mu kategori ya luswa beewa nnyo bafunye social media excitement, then ne beewa nnyo self importance etalina makulu, erowooza nti bw'oyogera ekintu kigenda kufuuka nsonga. Zambali Blasio Mukasa ne banne baali nabo mu luwokano bawakayima Musoke ba Bigyayi ba Serunkuuma bonna at this moment ng'oggyeko oli incumbent bali ku level yemu abeetaaga okufuna kaadi. Gwe bw'ogamba mbu totunda ttaka musimanya biki, then who told you nti Zambali atunda ttaka kujjamu kugula kaadi? Era n'ekibuuzo kino kankibuuze, olaba n'aba-NRM bakwata ensimbi empitirivu okuzissa mu kalulu. Waneeno mu Buganda omuntu akozesa ssente ntono ennyo at least okuggyayo akalulu entini ennyo nnyini ddala alina okuba nga spendinze miliyoni 5. N'abasajja baspendinga biliyoni emu, 1.5 billions, 2 billions okuzissa mu kalulu, ne bagenda okubeera nga bakola buli ekisoboka okulaba nga bajjayo win. Ekikulu si kyakugula kaadi, wabula ekikulu kyakuyitamu ne effort. Kaakati ono omusajja mukulu ye Luswa Luwemba alowooza nnyo nti Zambali alina kukola kisoboka agule kaadi y'ekibiina kya NUP. Anyway, sijja kubeera nga ate muwa nnyo amakulu. Omanyi principle yagamba nti ebitalina makulu tokola ki? Tobigawa. Kaakati sooka owulirize ku musajja mukulu ono. Njagala mugume kubanga Museveni nze mumanyi okuva mu 86 nali Nairobi. Nze omu kuba beekalakaasa nga bali mu negotiations, era okuva olwo nenjija nga tumanyi nti tulina omuntu anaakola ki. Bwe yakyusa constitution ne mubaako, era kati ebigere bino ebindeesi mugume tujja kubeera temwetirira, temubeera violent, kuba buli binaakola Museveni ajja kukyeyambisa okukola ki okututta. N'olwekyo kwati kubeere baddembe munywanyise mu ngeri eyaffe ey'amateeka. Naye nze mukyalennyinga obanga amanyi abantu bamwagala atuleke tukampeininge nga tatubonyabonyezza tutuukirire abantu, agana okubba kalulu kwaffe olwalabe nti ddala alina obuwagizi. Ebigambo bya musajja mukulu ono yagamba kuva mu 6 mwezi bali bonna. Jukira ne 6 mwezi Museveni yali wa DP mwavali okagamba nti wano ewannyowe wao. Kakati yakugamba nti let's not be violent, wabula tukole ekyo ekyetaagisa okubanga tukola. Ebigambo ebyo I think mubiwulidde bulungi. Katugende mu nsonga za Don Chris. Nga tonnafa teweevuma nsi, wuliriza. Okyalina kyasi okubona omuswibu okola otya, olina okumenya sure sekiwalinga obulamu bwo. Ate kya TikTok kivaako wanyambye wawedda nkulaba obeera mu TikTok oyogane bakabata abona kwokyesa wabona abasajja babalabala stanti mwana obanafuya. Kati rasta bwenyingira system wawati waliwo mulaya ayinza kunzijjayo wano. Tewali muntu ayinza kujja mu Bulaaya ng'etteeka lye Bulaaya teririiyo kebere Interpol tekujjaayo. Asanyingira system bwenti. Kasito yingira system gwe basajja kira ku makyo bagamba obadde ozina nnyolo oba basajja bakunoonya bakwesiga aba NRM kati gwolina omuntu gwotayagala kuŋŋamba gw'oŋŋambye omukulu gwotayagala kwokyesa oyo ogamba gwamugamba nze mpagira bali n'anyiiga kakugamba ate biki kati Ddamulira omulaba sobola mbadde nnyo n'aba crime intelligence ogwo naye baki mbadde nnyo n'aba crime intelligence nga be bankuuma mpo mbadde muneebuuza abasajja abakuuma obajjawa kati Ddamulira waliwo ne ggayo mulala yani ow'ennyonyi Mukula
era lumu wakikoonako nenga hanero sifa muyayi anti Mukula abeddeo ku buli muyayi yenna top abba yaliwo olwa Medi abeddeo Brian buli muntu yenna gula balimu vakuva ko lweseri Mukula nze mumanyi muyayi muganda wange nabira Ddamulira kiribya nti kyobola ba crime intelligence tunakyenjera mu nyogo inayo wakirali ate nakibeeramu kati njagala okozesa just logic na account number badegenda ko center ya company ya skypin si ya doni crisis ekube yange eweri wamanage neyo ya doni crisis kwanza kyokya ne banjo cyangwa bantemera ddala ne Range Rover ye basoko okutwala namanya ne kadabasajja balanyake baganda bange ensi eno si nnyangu naye mazima penge Lucifer akemye munne n'ayogera ebyama nakutegeezezzaako nti sente zisoba mu 1.4 billion zezabbibwa ku baana ng'omwana omu yawaayo miliyoni 7 yawaayo 10 abaana bayitirivu abakaaba nti kampani ya Skypin yababba kaakati olwaleero omwana adisclose nze baani abanene abamubadde emabega kyova olaba agambye olidde akantu ako nze we nalabiranga ebintu bigenda kukyuka we bansikirako emmotoka Range Rover abantu bano I normally tell you that please beera mu mbeera gy'olimu obeere satisfied oleme kubeera nga we positioninga mu mbeera gye banakozeserezaamu kubanga we biggwera bijja kuggwa nga ate ggwera ali obubi kuba bakuwa obulamu bwonna wabula gwe ne bakuportrayinga mu maaso n'okola ekintu ate ensi neekukyawa ne bamaliriza nga bakutadde eri use and dump obeera nga pampa y'omwana omuto olumala ogyononamu bagifuseemu ne bagikasuka teri addamu kulaba wa gye yagisudde ebyo bikaminze useless kaakati musajja wattu Don Chris kati akaaba agamba kimu nti Mike Mukula ne Ddamulira gwe weebuuze era waliwo n'omuyimbi omu bemulaba nga bakuumibwa abamagye ne weebuuza omuntu ono interests ki ze bali mu kuuma era bw'olaba omuntu ng'ayingidde nnyo mu kintu ask yourself what is his motive kati bw'omala okumanya ebintu ebyo n'olyoka ogamba wano kambuuke gw'olowooza bameka balina zi companies naye olaba bulijjo bakuumibwa bamagye babadde bakuuma Don Chris kati yakugamba baba muteekako lwaki baba bakuwa eno security gye baba bakuwa bagikuwa nga ba spy kubeera ba informers era oba okola kino yaga wano okozeewo ensobi oba kino wano agenze bw'ati n'omaliriza ng'essaawa yonna kyoddako kubeera nga bakuyingiza oba oliawo mabega wa mitayimbwa kati akasajja katu kadduse kafulumye mu Uganda bannansi bakabanja bakanoonya kyokka nga ne bano ababadde mabega we yessaawa olw'okuba baba bamanyi ojja kwogera ebyama byabwe either osibwe oba si ekyo ofe twekubyemu atuweebuuzemu akafaananyi ani ajjukira Spapa wano Spapa recently yali 2019 sijjukira bulungi mwaka yalumba ekitebe kya NUP ekamwoca n'akuba amasasi mu gate n'akola effujjo lyonna n'akuba abantu basamba n'abakola buli kimu nga Spapa alina n'emmundu naye nga waneeno bwe bakwata omwana ow'obugatto nti alina baleeti ya NUP bamutwalirawo mu kooti z'amagye naye Spapa yalina emmundu ng'akola buli effujjo lyonna ku bannansi baamuleka n'atuukiriza ebigendererwa byabwe olwamaliriza nadde luzira tutunuulira Sobi yakola buli kimu mu bubbi ne wabawo abamweyambisa ne babba olwamaliriza ne bamuseetinga recently nakola story obuba ogenda okukeberera emboozi za story za Snake eyali abbanga ne Sobi agamba nti akaseera kaatuuka ku baana abaali 16 nga tusigadde 6 naye nga ffenna 6 baagala tufeezinga out baagala tweliminatinga era nze nebaza Katonda nti nasigala nga Snake kyagamba nti ye yasigala ne banne bonna they were eliminated kakati gwe kibuuzo kiri nti w'oyimiridde kankwongeze owulirize ne bino manye emboozi nga zino zibaamu ak'okuyiga wulira Ddamulira omulaba kyobola mbadde nnyo n'aba crime intelligence ogwo naye lwaki mbadde nnyo n'aba crime intelligence nga bwe bankuuma mpobadde nebuuza abasajja abakuuma obajjawa kati Ddamulira wabula n'eggaali omulala yani ono ow'ennyonyi Mukula
era lumu wakikoonako ne nga ne Lucifer Muyayi. Anti Mukula abeddewo ku buli Muyayi yenna toopu abba yaliwo olwa Medi abereddewo Brian buli muntu yenna gulaba alimu oluvakuva lw'esseeri Mukula nze mumanyi Muyayi muganda wange naye Ddamulira kiribya nti kyobola ba crime intelligence tennakyengeramu nnyo gwe naye wakirabi ate nnakibeeramu kati njagala okozesa just logic na account number badde genda ko sente ya company ya skypin si ya Don Crisis ekube yange eweri wamanage neyo ya Don Crisis kwanza chiko kyase ya banjo cyangwa bantemera ddala ne Range Rover yebasoka okutwala namanya ne kata basajja balanyake babala na kubanza yange yali Extradio ne Alphard najanga kifaananyi to buy trust in Ugandans. Yes man. Segede bulungi. Yeah man. Ya pushinga notandikira. Ngabo bagamba we tunakutoja tandikira mwanze ndoza bigwa bulungi. A few moments later. Tamanyesa amavivi nze bampita nno Lucifer bwe ntandika okuteekako ekigere. Nze nakulabanga nga weekyanga. Nze bampita penge nsobola okuteekako ekigere mpaka ng'ogikubye tagikubye muwulira gyali baganda bange obulamu buzibu ensi eno nzibu omuwulidde bamuportrayinga ne batuukiriza interests zaabwe abantu be mwegomba oluusi babeera ne story y'enjawulo nolabanga wano mu bantu mulungi naye nga gwe webuuza naye akabinja k'ababbi akatavaawo ke batakuba ke batasiba ku kaabaki kumbe waliyo omunene akakulira era nga katuukiriza interests ze eno Uganda zaabu naye bannange mwekuume bulungi ovunaanyizibwa nnyo kikumi ku kinnaakyo ku bulungi bw'ensi yo bwenaabeera enkya ng'olonda omukulembeze omutuufu era omulungi asobola okukomya ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo omubaka wa palamenti omulungi asobola okubaga amateeka amalungi agagenda okukugira ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo olwaleero Don Chris yeebuuzizza oba neeweeyo mu gavumenti yeeno ne bamugamba wona yeeweerayo bajja kusiba abagamba badde okola kye bayita human trafficking ng'oyingiza abantu okukusa abantu mu ngeri etali y'amateeka ate gube musango gwa nnaggomala ng'abuuza nkole ki nti baako gw'okubira buloga akukolera story nti oli wa Nuupu bakuyigga wakola kino ne kino ne kino badde bakolera n'okola kino nalabanga tebigatta olina mugamba kati gamba obadde muvuzi wa mpanka n'odduka gwe tulaba abaana abo bonna abeetaddeko nti bo bali babisiyaga nti biki tebabiri abasinga wabula babikoze kufuna mpapula ku lwa nsonga emu oba endala kakati Don Chris we twogerera gwe mubadde nga mumanyi Don ng'abeera mu buli wamu buli kivulu kyonna nga splashing a sente akadde kaneeno anoonya asylum ku byamu akafaananyi weebuuze obulamu bwe bulazeewa golowooza omuntu eyali kubanoonya yagaggawala ddi ofuna obugagga obadde mu biliyoni za sente ebyo ebintu bwe bityo temuweebuuza manyi twegomba nnyo abali obulungi naye ne tutasooka nnoonyereza process bazze batya yezedde tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom tusinkane nga Gulude nakkiriza nkwagaliza byonjagaliza Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.